Bwansi obutonde bw'ensi amazzi n'ekikula ky'abantu Oweekitiibwa Mariam Nkalubo mayanja enkya ya leero asisinkanya abakulembeze b'abakyala mu masaza gonna okwongera okukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutumbulamu ekitongole ky'abakyala kyongera okuyitimuka n'okugenda mu maaso. Minisita Mayanja bano abakubiriza obuweereza bwabwe okubutambuliza ku nnyingo y'amaka amalungi kibasobozesa okuggusa obuvunaanyizibwa bwabwe. Amaka amalungi kigwa mu nnamutandika kubanga kigenda kusitula embeera z'abantu baffe mu bitundu gye bawangaalira nga balina ebintu eby'enjawulo, nga balina amazzi amayonjo, ng'abaana basoma, nga balina bye basula, nga balina emmere emala. Mu ngeri y'emu awadde abakyala amagezi okwettanira obwegassi n'okukolera awamu ku Ssaabakulembeze okulondoola abakyala kyagambye nti kyakwongera okunyweza obumu ate n'okubayamba okwekulaakulanya. Mukole ebibiina, mugule ebibanja eyo mu byalo gyebiri. N'olwokuba teweegasse akakoko olina katono tosobola kukola ki kutuukiriza. Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone mu Buganda Oweekitiibwa Robert Sserwanga y'omu ku beetabye mu nsisinkano eno n'akuba abazadde akaama naddala abakyala nga bakuza abaana n'omwana omulenzi okumusoosowaza okuteekateeka eggwanga ery'enkya erituukiridde. Bamaama mutunulire nnyo omwana omuki omulenzi akuziddwa ate naddala omuvubuka ng'alina by'akola, alina obuvunaanyizibwa, ng'alina n'obukugu obw'enjawulo bw'ayigidde awaka oba mu mirirwano egimwetoolodde. Ssentebe w'abakyala omuzaana Agnes Kimbugwe asabye abakyala okuba abakozi balwane okweggya mu nvuba y'obwavu. Abakyala mbakubiriza okukola ennyo n'okulaba bakama bammwe baana babakulembera mu kitongole ku ssaza okulaba nga babatuukako n'okukola ennyo. Era naffe n'omwezi ogwa Sebutemba tugenda kutandika kutalaaga masaza tulabe tubalambike ebisinga tubibategeeze nga tutuuse gye bali. Bino bijjidde mu kiseera ng'Oweekitiibwa Hajjati Mariam Nkalubo mayanja yakajja okukwasibwa ekitongole ky'abakyala okukiddukanya. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, Ageesigika. Nga tukyaliyo embuga